Hope Shifa nakawombe owa program Yewunyiza omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze. Hello? Hello. Hello, nyabo. Wanje nyabo. Badde nkuba kubuuza buli mutuuse. Twawesedde n'ekiweta ku kyaki. Mutuusenga luddawa kuba babadde bankubiranga bakoza mu beetegese ate balinda agenda okusala. Anti Mutuuse mu katale. okalabye akavidiyo ke nkulaze we tutuuse. Nkalabye naye sikategedde. Kino ekiweta Nabbingo Trinity College. Abakigendera ddala tovaako ogamaliro nga bbiri. Muki? Ogamaliro nga bbiri nga temuvuddeeko. Ye nnyabo. Hello? Essomero ojja kubuuza era ojja kuba oliraba eryo lyennyini eriri ku gguni yange kuwakisaako yange. Ku kkubo liri ku kkubo. Ojja kuba oliraba teriri ku kkubo kuli kwennyini bwe kuti naye muze wansanja bajja kuba bakalagirira. Ewaani? Ewansanja kabonero ke nakuweereza wa chairman kale. Ewa chairman ensanja. Mu Bataka. Ensanja mu Kataka. Kale. Naye tewabula obugali lyokka tewaliwo kukyama kyange. Tujja labayo. Bagamba bantu kijamu ky'ekinagambye. Anti tuweese era nkugambye we tuli kati sijja kugamba nti tutuukawo ddakiika 10 kuba ggwe omanyi we tuli era osobola okugeraageranya n'omanya nti okusinziira ffe we tuli bwe kiti ziwera wano we tuli. Nokoola bandina ku mulimu. Njagala nti kulaga Naye era nze nkazuukirayo. Akapande kaliko ki? Akapande ako kaliko ki ako? St. Joseph. Kubaddeko St. St. Joseph mukyali wala muvugire ddala. Muvugire ddala wayongeremu kuninga sipiidi. Kale mukwano. Yagala nkuggyeko. Kankuggyeko nze nsooke nkuleka okule. Bw'otuuka e Nabbingo ku stage okwate erigenda ku kyaki ovugira ddala n'ogenda n'oyita ku St. Aloysius n'ovuga ne weeyongerayo wansi mu katawuni ne bayita Nawunya yitamu ofuga nga kilomita 3 ojja kusanga ekipande ku kkubo ekiraga nti Anabbel ovuga ekkubo limu lyokka tovaako bw'otuuka e Nabbingo ku stage bw'otuuka e Nabbingo ku stage angodde Masaka bw'otuuka e Nabbingo ku stage on your right kwate kuba erigenda ku kyaki oba erigenda ku Trinity College Nabbingo yokukwata lyokka omalako kakolasi n'okwata ettaka n'ogenda n'osanga essomero lye bayita Perebeke n'oliyitako St. Aloysius n'oliyitako n'osanga katawuni ojja kusanga katawuni kalimu kamu nako okasomoka oyambukire ogendere ddala ojja kusanga ennyumba eza kalina so nawo oyitawo n'oweyongera mu maaso osanga kalina ey'okubirira ku mukono gwo ogwa ddyo n'ogivaako n'obanga atandika okukkirira mu katono bayitayo mu Bataka kati genda ng'obuuza ewa chairman Nsanja mu Bataka ewa chairman Nsanja mu Bataka kati essomero eryo liri mabega wa Nsanja era bw'onootuuka ewa Nsanja akapande ojja kuba okalaba ku kkubo kwennyini eryo lyennyini tolivaako tobaako kuvaako wonna mpaka ng'otuuse ku kapande ako kali ku mukono gwo ogwa ddyo ng'okkirira your right we kali ojja kulaba mu maaso waliwo nga kakioski bokyera weroding naye kirala njagala ku mulenzi oyo agezeeko okuteeba
anti kino kyogambye oyagala ateebe kati nno batica bo tebamugamba kasente babagambye tebakola ki tebamugamba naye kano ndabanga ke katawo tugende tujja ddiraba mwana mponera yotunula byankuba binjiwa olutiko akenkuka nkutyanze saba wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze ono bw'otuuka e Nabbingo Nsanja mu Bataka ewa Chairman Nsanja mu Bataka kati essomero eryo liri mabega wa Nsanja era bw'onootuuka ewa Nsanja akapande ojja kuba okalaba ku kkubo kwennyini eryo lyennyini tolivaako tobaako bw'ovaako wonna wonna mpaka ng'otuuse ku kapande ako kali ku mukono gwo ogwa ddyo ng'okkirira yowa right kwe kali ojja kulaba mu maaso waliwo nga kakioski bokyerawo erodingi wetera n'otungira bwoti munda ogenze buuza ewa Chairman Nsanja ku Bataka essoma balita Anabbel oli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyize nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe mikwano bwe tutyo omulungi atulaba ku Spark TV program Yewunyiza omwagalwawo surprise your loved one tuyingiddewo okusinziira obwedda nga muwuli we batulagirira tuli Nabbingo Bataka tuzekola surprise eri omwagalwa waffe olunaku olwaliro nabagaye tuli mbaana success cards ate leero tukoledde nnyo mu ba P7 ndooza bazadde ba P7 be bakijanjawazza ennyo Ruth eno wano mu show eyaffe wano naye nga tuzze okwewuunyisa omuyizi ayitibwa Praise Anton Luyinda Ssali wanjise tuzze kusurprisinga omuyizi agenda otuula P7 ne banne nno ate this time around kirala kiraasi yonna tugenda gikubako surprise era nga mbabuulidde omuyizi ye Praise Anton Luyinda Ssali era nga eyatutumye omukyala ayitibwa Ruth Sentongo omukyalo oyo yasinzidde mu America n'atugamba shifa mugende nange mutwale success eri omwana wattu Praise ne banne bonna basoma nabo ate ye n'asurprisingiramu n'abasomesa ffe twabagamba bw'okyagala bwe tukikola ate era bwe tukisanga bwe tukibawa so mugenda kumanya tuyingiddewo ssaawa ziri 10 ali ku ssomero mukwano tuleese surprise wandabako bambi we bali kundabako wandabako nga nkola surprise nyabo tutuuse mukwano tutuuse kati simanyi oba tubuuze tikyani gwe wakolaganye naye Franca, not his. Franca is not a teacher. Franca si teacher. Yes, teacher. Obla mubuza wo Franca ku government oba an editor. Eno dobazi ya mami wo. Gwani. Ale gonda gedde. Mami wo. Kati ndozo tegedde shifula jazze kubanga. Gwina kumanya Ati mpulira ogamba gwe shifula nkumanyi naye byolese byesimanyi kati byendeese obitegedde. Kyemanyi ayo surprising abantu. Era surprising abantu. Omuntu kati Franco ogenda kusooka otwala olugambo olabule plays awe wali obuzibu. Agambye obuzibu bwatiddemu ogenda ate kutwala olugambo olabule plays. Nze nabavuddeko mutabani wange. Nze nakumirimu yange. Ogenze ku mirimu ekyo. Sibirimu mama ngenze. No, genda okube. Sibimanyi. Genda obeereyo okubanyiza ayinza n'okugwira gwe ayinza n'okuteeba. Nti ye kati muleka abeere bibye tajja kubaayo. Ogenze ku mirimu naye banna ne kati ekiza agenda nze bale nga gyagenda abeerewo kubanga ayinza n'okuteeba ye kati ajja kujja luvannyuma naye kati okusooka oze buzi kati yoma ye katso nga atatu katsooke tulabe ye gwateeba wamma
kati class bali mu class bali nesa ziweze 10 Eh. bavaamu after classes bagenda kudda mu payers after prayers bali okay kati ffe tukikoleddewa kuba twali twagala kikola ne banne bonna mu class iwe bali kati tugende tuyingire buyingizi otuukayo n'obuuza kasenya mami alikubuulidde then yogenda obuuze omugambe nti praise munnange waliwo ansindikidde ekintu kino anti basomesa otukkiriza just benjagala otuwa bakimanyi nti waliwo agenda okujja okusaba bakimanyi nti waliwo ali okujja okusabira abana P7 katugendeyo kale kyokka yenyini yatulagiridde wali kumbe bwe tulina olulaba alright kale katugeoke tugende tuyingire mukwano tujja kuddamu tukubire kale mukwano naffe basanga mpe ekimuli mulete kekisi zino alright nyongera bajjukiza abatadde sente ba travel paka ngo twaza travel batteekamu sente basanga awo ku Entebbe Road ekajjansa middle loft oberenga ate mukwano ogenda mu nsi zonna ebulaya giwandiyagadde ogenda era nga bwe tutyo ate katusooke tugendeko mu kalango tukomewo. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajjansi. Park and Go Tours and Travel Ekajjansi. The world starts now. Okay, bwetyo mukwano ate nga tweteeseteese okuba nga tuyingirayo era nga bwe tutyo abateekamu ssente nyongero bajjukiza nti era ababunga Comfy Homes bwe batyo basangibwa awo Bunga. Genda ku Airbnb searching Bunga Comfy Homes obere nga ate wetegereza bulungi nnyo what you see on the menu is what you get or even more kisinga nakyo kukyolaba kisingawo oso bookingireyo oba n'obakubira ku ssimu zino wammanga basange ku 0772461976 obo basange nadamu abali mu diaspora basange ku +1978855867 obere nga ate obabuuza nti oyinza ty okubookinga obere ng'osula bulungi ng'orelaxinga ng'owummulako mu ngeri ensuffu ennyo ddala nze nabagamba eriyo bw'ogendayo oba ogenze kuwummula wifi ekola amazzi gakola bulungi waliwo parking waliwo buli kimu mukwano obuliri bonna buli kimu baakitegeeka toweetikka bintu bya mu nnyumba nkwegayiridde parking ngoye zo zokka obere nga ate okikwasaganya bwentyo nyongero bajjukiza ku conference etegekeddwa awo e Canada mikwano 2025 mu June tugenda mu conference era nga etegekeddwa aba New Afro Canadian Foundation be batutegekedde conference eyo mwe tugenda okuba nga ate tuyiga nga bwe tunyumirwa bwe tulambula byonna bisanga omwo bagambye babayita New Afro Canadian Foundation bategese International Empowerment Conference on Healthcare and the Medical Sector objectives zigenda kubeera ku HIV, stroke, AIDS and related cancer ne social care assistance patients. Era nga nkusaba mukwano gwe bwena yandiyagadde okuba nga traveling e Canada 2025 June 27th obeere part of that event. Wegenda obaawo sibagambe tu travelinga event egenda baawo June 27th mpaka 28 2025 venue tegenda beera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera. For details enamba z'essimu eziri ku screen oba ogende ku ssimu eno eri ku WhatsApp eri +1 647 271 6223 obeere nga ate omanya details on how biki bye weetaaga okubeera nabyo okusobola okuba nga otravelinga. Alright, katugende mu P7 tubeere nga tusurprisinga abayizi baffe. Nyabo gyebale kale twagalako eno wansi P7 ye gye tulaga.
genda tulaga kale this is surprise bambi. How are you? You are fine? Parts of a fish. Etwambuka mama. Oh, muveeyo bambi. Are you candidates? Simanyi oba Bambi, don't see anything. Be there, we are going to call you. naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze. You are lying. You are lying. You are lying. Banaika together. Where is the P7 class? You wait, I'm going to take you. You are taking us to P7, eh? Yes, I'm taking you, my dear. Wulira ekiri wansi bannange. Hello. Hellos. Kale sebo. Tusanyisa obbasanga. Iye. Mujebaleko. Mwebale kusomana kusomesa. Yes. Nze amannya yenze Nakawombe Shifa Hope. Hope Shifa. Kale sebo. Mbiriddeko ku Spark TV. Nkola program bagiyita Yewunyiza omwagalwawo. Surprise your loved one. So olunaku olwaleero nzize nkola surprise. Nange bantumye wano ku muntu gwe simanyi nga simulabanga nako. Naye ndowooza mu bano bo bayinza okuŋŋamba ani asuubirayo ka surprise. Tosuubira surprise? Tosuubira surprise? Tewali asuubirayo ka surprise wano. Wanje? Temusuubirayo ka surprise? Ate gwe musuubira okuba nga yiye. Ne batica tebasuubirayo surprise. Wanje? Kati praise yaliwa. Aliwa praise. Jangu nkulabeko bambi praise. You know praise. Bana, how are you praising? Mpaku hug bambi. How are you? I'm fine, how are you? You are fine? Yes. Ontegedde? Nzani? Tondabangako? Wandabawa? Ku Spark TV? Tondabangako ewammwe? Kati osuubira ani atutumye okukolera surprise ya success? Success in your exams. Ani ng'osuubira atutumye? Jajja. Wanje? Jajja. Jajja yaani amannya? Mukyala Sentongo Ruth. Mukyala Sentongo Ruth. Ng'osuubira okuba nga yakoledde surprise? Iye. Lwaki yazze mu mind yo? N'ogamba nti bw'eba surprise eyo nga yange kirabika yooyo. Lwaki? Ekinzijidde kubanga yali yansuubiza success card. Yagamba ekyeza abalala tebakusuubiza success card. Naye yali yansuubiza. Naye gwe muba kusuubiza success card bonna gw'olonzeemu okuteeba. Iye. Ngambadde nnunzi. Gw'olonze oba yakuba yatannakuwa success. Abalala bakuwadde? Iye, yabadde atannaba. Nakuwa success. Nange simanyi oba yeye but tugenda kukuba essimu tulabe. Sikyo? Kati kuba essimu best wishes in your exams praise Anton ye gwe kennyini sikyo? N'ekifaananyi kikyo. Kale katukube essimu tulabe ani atutumye. Tulyoke tukole ki tugende maaso. Kati kino kankikwase bwe nti. Naye nga muli bulungi? You're happy and excited. Mwesunze exams oba mutidde?
Mwesunze mbadde manyi mutidde kale katulabe oba y'ono gw'oteebye mbuye asuubira jjajja iye yoyo jjajja gwe mbadde nsuubira y'ono jjajja gw'obadde osuubira iye bannange halo muyite jjajja nti munnange halo jjajja halo jjajja halo wangi agambye asuubira jjajja okumuwa surprise lwa nsonga yamusuubiza omuwa success ate yabadde tannamuwa kale naye kati nsoko nzijeko eddakiika kale ajja kuddamu atukubire so musobola okutuulako wansi bannange soke kale jangu osumulule success ye kasooka byetegereze soko gyetegereze kungulu omale obikule success card. Who is your best friend? Ani? Bali ku ddembe ajja kwatireko bali ku ddembe ani? Praise. Naye ye praise kati muwakwatireko bambi jangu eno side nga banno bamulaba okay kati ogenda sumulula success yo soka wetegereze yonna kungulu nga bw'osomako ne side gikwateko togitya. Best wishes in your exams. Praise Anton. Ogyetegereze side eno. With love and all my prayers, wish you success in your exams, my dear. Somako. Luyinda Ssali from. Kati soka osumulule ne kano wano. Kati gisumulule side wano eno. Tebakuwulira ako situlako busituzi. It's okay, let it be here. Yeah, that is your success card. Thank you. Since agikuwadde ye jjajja. Iye. Jajja success card yo jjajja gyakutegekedde bambi. Akwagaliza all the best. Ajja kuwa obubaka. Nakwerako keeke eri wali. Ogisale ne banna ba P.7. Asembeze wane eno. Kano kekagenza olwo nalabye bwakola nga bugenda bukabasu. Eno yaba teachers. Basembereze wali neera basikireko bulala. Thank you, teachers of Anabbel Junior School. Yes. Your cake. Yeah. P.7 teachers. Your surprise. Then success in your exams. Praise Anton, Luyinda, Ssali. Success. That's always a success card. That is great. Yes. Balete maaso wano. Success card. This is your success, Munange. Gikwate bwoti. Iyo success card. Stand this side. Yimirira no side facing again. Yes. Success emumenyo bagigabeko. Ega gigaba. Tugende maaso. Oba tulindeko. Tugende maaso. Pati kije musinze okwesunga. Pati kije musinze okwesunga. Eya keke. Eya keke. Sente. Mwagala sente si keke. Chichi. Kale bambi jjajja yagambye mwenna kabakolere surprise. Kati
kati nakonde mumuyinawo wano yaliwa ekiki mukubireko mu ngalo jangu munnange naawe surprise bakwadde surprise yogera amannya go obeeko kyoyogera. My name is Nakonde Renina. Tunula eri Wanji. My name is Nakonde Renina. And I thank Mrs. Ruth Sentongo for my success card. Okay. Gisumululeko tulabe ng'asumulula success ye. Nakibuuka mumuyina yaliwa banaye mumuwe engalo nga okay buuza ku bantu. My name is Nachibuka Josephine. Assistant Sentongo for giving me Wanji tulage kaadi mukwano. Mulimu ebigambo to Nakonde, success in your exams, God bless you. Ne bakugamba praying that God help you to achieve all the desires of your heart. This comes to tell you that I'm supporting you with my prayers so that you really shine in your exams, wishing you success in your exams. Mujirabye bwenyumye? Yes. Wow. My name is Nachibuka Josephine. Yes. I thank Mrs. Nete mumuwulira. Oh, tebakuwulira. Babiri etumuyina? Yes. Yaliwa. Wow, nga ne babiri bwajja. My name is Nachibuka Josephine. Yes. I thank Mrs. Sentongo for giving me my success. Okay. You're happy? Sumulula. Babirye. How are you, Babirye? I'm fine. My name is Babirye Christine Cherine. I thank Ruth Sentongo for my success card. Are you happy? Yes. Sumulula tulabe tuyinza okuwa ebbaasa enkalu nga temuli success. Okay. Special success in your exams. Wow. Katabe, as you prepare for your present examination, this comes to cheer you up and wish that God help you to achieve success in your exams. God bless you with bright success in your exams. Yes? Okay, success. Hey, eno yabadde etya? Atuukidde munda nange yange teyina. You're someone kasita mulimu ebigambo. Lutaya kajjake bereno kyo yabadde kaadi. Bagambye ogumire nnyo ku bigambo bino. Ebigambo bino bikulu osinga sente. Oyogerawo kyawo. Okay, leka bagenda jjukebera tugambe eno nga ina ddame ekyo bambagaye tusumulule. You're someone who gives your best to whatever you do, who always shows yourself to be special by combining prayer and hard work, wishing you the happiness of doing your exams well, praying that you succeed in obtaining great grades in each and every subject, wishing you success in your exams. Kati eno kabagikebere ina damage bambi. Ebigambo ali kuyimba kana kayimba twagala sente, teri kirala twagala sente. Simanyi kyeyabadde kyo bambagaye musumulule. Lutaye no kadi erimu damage bambi. To Luyinda mumuyina. Do you have Luyinda? Yes. Oh, hey. Ono gwe bazzeemu. Yes. Bazzeemu omugole yennyini. Then this is a mistake then. Kacheeke ne yabadde eyo no. Soko bikule tulabe. Babiri yaliwa kati babiri esumulule eno. Kyendabye. Kirabika. Data tulabe. Cheka bakoze excess. Babire. Nedda badagumidde ku bigambo ebirimu. Brenda mumuyina. Yes. Aliwa Brenda. Soko bikule ya Luyinda kuba Luyinda yafunye dda wano success ye. Cheka bagizeemu katulabe tugende mu maaso. Oyiro ogenda gira okutta ebbiri katulabe munda weeyo.
kati ate gye batadde wa Luyinda ate ne bamuddamu okitegedde kati neeno erina ebigambo bye kati kwata n'eri zombi eri erimu erinnya lyo n'eno giro zirina zombi the other one yono babirye be having both okitegedde yes she's a twin okay Brenda Brenda what do you have to say? My name is Brenda. Ngani nakato bweyetegeka mwina nakato? Yes. Ngani nakato bwajja. Babire gani giro tudde baby girl. With ebaso zirese. Kastofu nyeri eri mwana. My name is Baiga Brenda. Okay. I am happy to receive my success card from Ma'am Ruth Sentongo. Okay. All right. Bikola ku card yetu nga teyina damage. Kati dawali obikule. My name is Nakato Catherine Chene, and I thank Mrs. Ruth Sentongo for my success card. Okay. And God bless her. Wow, are you happy? Yes. Kiwulika kitya okufuna kaadi ng'obadde togisuubira nga ya surprise. Kale gira obikula. Ng'osanyuka nnyo ng'otuuse munda wano. Katulabe ku bigambo. Kalunje? Wow, nice. Agambye, you're someone who gives your best to whatever you do, always shows yourself to be special by combining prayer and hard work. Wishing you the happiness of doing your exams well, praying that you succeed in obtaining great grades in each and every subject. Naye sente zo tuzisanyukira naye ebigambo ebyo tubifeeko nnyo. Babasuubiramu ebyo ebigambo ebyo bawandiise. Aliwo Nakato, tulage kaadi yo side eri. Let's see the words. Agambye, wishing you the happiness of doing your exams well, that you succeed in obtaining great grades in each and every subject in your exams, wishing you success. Okay. Twina Kevin. Yes. Where is Kevin? Okay. Kevin. Okay, nga Kevin bwatubikulira kaadi bako kyoyogera. Do we have Sise? Yes. My name is Nariga Kevin. I would like to thank Mrs. Sentongo Ruth for this success card. Okay. Bikula kadi tulabe nga ne Sise wajja. Hi Sise. Hi. And by names of Tetukuulya mumuwulira. And by names of Nakaketa Sise. Nga ne Sophia bwajja. Do we have Sophia? Yes. Okay, And by names of Nakaketa Sise. I thank Mambus for my success. All right. Okay. Katulabe bigambo. Agambye atya. Nothing in the world is tough or impossible if you show determination, and I'm wishing you that God help you to achieve brilliant success in your exams. Wishing you success in your exams. Okay, Success in your exams. Wow. Bayinenge gye baseka akaseko nga batuuse munda. Kakyukamu. Okay. Agambye, you can be certain that you're thought of in a very special way and wish that you achieve flying success in your exams. All right, you go Sophia. Okay, Sophia, what do you have to say? You ofunye surprise your success. My name is Funani, Jayla. Do we have Jayla? My name is Nachtoya. Okay. I am happy to receive this card to Mrs. Ruth Ssali. Okay. Open. Ruth Sentongo. My name is Nakanwa Jajja. I would like to thank Mrs. Sentongo Ruth for my success card. Okay, baby, okay, Twina Shakira. Tumuina? Yes. Shakira oli muyindi, embiri nga z'abayindi.
ndaba muyindi. How are you? Okay, what do you have to say? Thank you, Mrs. Ruth Sentongo, for your success. Okay. May God bless you. Amina, open. Okay? Checho. Okay, wishing you the happiness of doing your exams well, praying that you succeed in obtaining great grades in each and every subject. Success, Jayla. As you prepare for your present examinations, this comes to cheer you up and wish that God help you to achieve success in your exams. We wish you all the best. Okay. Do we have Fiona? Tetumuyina. Over. Sophia afunye. Do we have Victoria? And Gwani? Proscovia. I don't know. Kegirenge eri wano. Victoria aliwa? Yeah. Okay, let's have Gabla. Do we have Gabla? Gabla. Okay. Hey, Gabla girako n'ekitundu. What do you have to say? Gabla itawo one side. Sorry, toba mukeke yaffe. I thank Mrs. Sentongo Ruth for my success card and good. Okay, you open it. My name is Gabla Joram. Okay. I thank Mrs. Sentongo Ruth for my success card. All right. Nkata S. Do you have Nkata S? Yes. Okay. Nkata Shafi can't S. Bakoze Bali Sazeko. Do we have Bali Kudembe P? Yes. Oh. Erina munda. Wakulu nnyo munda wano. Wow. With special wishes for sparkling success in your exams. Success does not come easy. It has to be lured by hard work. It has to be lured by hard work and persistence, efforts all the way. All right. Ejabisoma ebigambo kasita tugirabye erina ebirimu munda. God grant you special success in your exam. Believe that God desires your success in everything. Naye ng'ekikulu munda waliwo. Yes. Ojja kusoma message erimu kale. Wali atafunye? Who hasn't got? Kati wammeyo n'erinnya lye baasobeza mujja ditereza. Come on. What do you have to say? Abadde tafunye yekka? Yes. Okay. Ekizo omulongo yafunye bbiri. Oh. My name is Namirembe Proscovia. I thank Mami Ruth Sentongo for my success. Okay. May God bless you. All right. Okay. Praise Him. Namuli success ye endala. Jijemu. Wow, best wishes in your exams. Okay. Wow. Buli omu afunye? Yes. Ate nga buli omu era esanyusa munda, right? Yes. Kwegamba akantu ako kalina engeri gye kaleeta essanyu yabadde tabitegedde. Kumbe bamukoledde ppiri. Kale tweyongereyo? Yes. All right. Tulina keeki yaffe ey'abatica, tulina n'ey'abacandidates. Tugenda zisala. So, tulina success endala mukyayagala? Yes. Temukoowa? All right. Kati katulabe success zino endala. Kati success zino endala.
bannaye nga mugenda kubane teziibakooye nedda nammwe bwe ziyitirira bitama. Okay, nsaba kulaba ku Teacher Remy. Naye katubikkulire surprise ye. Abikule ebiri munda. Tulabe nti munnange temuliimu zi damages. Tulabe n'ebigambo ebiriko bambi. Kiki? Ezo bannange nagamba abantu ekintu kye bayita ssente engalo katulabeko message eriko. I want to express our heartfelt gratitude for your tireless commitment to our child's education and well-being. It's reassuring to know they have a teacher who cares so deeply and inspires them to be their best every day. Okay. Okay, Teacher Rebecca nga bwajja. So, ebigambo eri akoze surprise eyo. I wish to express my happiness to you, Mami Ruth Sentongo, Yes. for honoring our diligence in teaching. Thank you for showing an appreciation for our effort. We really hope for the best, and may God bless you in every work of your hands. Okay. Engalo za teacher nga ajja bantu. Kale naye siyenze. Nze bantumye butumi. I wanted to say thank you very much for everything you've given Mwagala to kulaba us. munda. Kitegedde. Mbala ka t-shirt ko. Yes. Asaba message eriko. Your influence on our child's life is profound, and we see the positive impact you have on them daily. Thank you for inspiring a love of learning, building their confidence, and teaching them value that beyond the classroom. Thank you for appreciating. Thank you very much. Thank you for the gifts you've given me. May the good Lord bless you. I pray for many blessings, actually. Thank you very much. Atulabe wano. Teacher Rashidi. Yes, this is your gift. Binyuma. Yeah, it feels good to be appreciated, by the way. Nga tokisuubira. Yes. Buli omu kuliko ebigambo bye. Okay. Thanks you for the countless hours and the boundless energy you pour into nurturing young minds. Your kindness and dedications make you an incredible role model, and we are so fortunate our child has you as a teacher. We appreciate so much what you have done for us, we as a teachers. May God bless you abundantly. Thank you very much. All right. Tweyongeddeyo. It feels good, I know. Gannange nze birthday yange nfuna ebirabo ate munnange kubanga ebirabo binyuma. Teacher Hamza. Headmaster wali? Yes. Okay.
we are so grateful for the unwavering support, care, and encouragement you provide to our child. Thank you for being patient and understanding, for seeing the potential in every child, and for making a difference that lasts a lifetime. Wow. I'm so happy. Our dear Ruth Sentongo, I'm going to extend my appreciation and my thanks for you for doing for us this wonderful surprise. Really, it's amazing. I thank you very much. So thank you for being with that potential, for being with that heart. I thank you very much for that. But everything is it. I have to assure that everything will be okay in the name of Ruth. Yes, thank you. So this goes to our dear headmaster. Yeah. Chino. Head teacher. Yes, chigenda wa headmaster Patrick Kamlegea. Yes. Wow. Oba tabikula ye. Never know. Box basuleyo bambi. Basuleyo box. I read this word. No, they are throwing away the box banana. Don't throw this one. I read the words. Yes. Thank you for the love, patience, and dedication you show to our child every day. You're more than a teacher. Yes. You are guiding light, helping them grow in ways we couldn't imagine. We deeply appreciate all you do. Headmaster Patrick Kamlegea from Mrs. Ruth Sentongo. We thank you so much, Mrs. Ruth Sentongo, our directress, for the support you always give us. We even thank you so much for this surprise given to us. We are really humbled. Thank you so much, Madam Hope. You're welcome. Okay, tukubeko mungalo. Mutayambade manyi wa service daba na soda. Enchi. Munange wabewe yefiriza muwe yiye kubanga. Banti sezo. Eno yani? Victoria. Hey. Okay, so omaze kwambala success yendala. Yes, mukwano. Ngabo wangambye surprising abayizi 16 ne ba teacher 5, right? Yes. That's the list I got. So, wetwogerera wano tugenda kusala cake zaffe we have 2 cakes by the way. Oyinza oba obadde omanyemu tulinawo eya praise tulinawo neyaba teachers bonna. So kati mbadde nsaba obawe obubaka but tandika n'omuyizi yennyini ali wano. Praise omugole w'olunaku akuwulira kankuteekeko omulabe ng'omugamba. Ayambadde success t-shirt bambi ali wano ashanana. Okay. Yogera ne Jajja. Hello. Hello, Jajja. Wandi praise. Ansanyusa okukulabako praise. Nange okusanga Jajja. Nsonyiwa okubabuuliza mwenna ate nsanyusa okulabako naawe praise. Mwebala okusoma. Iye Jajja. Bitambula bulungi. Naye fesi sikulaba. Ndabako omutwe gwokka. Okay, fesi kati njirabe. Kukoledde ka surprise ako nga nyongera okukuzaamu amaanyi.
ate naawe nga njagala onsuubize nti ogenda kukola ekisinga. Nange nnoonyezaayo ekisinga ne ŋŋamba omwana ono omuzzukulu wange kamukolera ekisingayo abeere ng'afuna amaanyi agasobola okukola obulungi ebibuuzo n'okuteekayo ennyo omutima. Nkusaba oteekeyo nnyo omutima otwetere first grade awo ate ne mu maaso obe nga weeyongerayo bulungi. Kati ndooza bannaye kanjogerere ddala ngende kubanga ndi ku mulimu. Praise tujja kwogera nga tufunye essimu endala. Ndi mu bwangu sijja kusobola nnyo okwogera bingi naye nga nkwagaliza okukola obulungi ebibuuzo. Tandika ekibuuzo obutapapa saba Mukama akuwe ekisa akumanya n'okutegeera ebyo by'ogenda okukola ate era olike mpola nga topapa kubanga osobola okupapa n'erinnya n'olyerabira oditeeka ku lupapula. Osobola okupapa nti oba kino kyenina okuteekawo naye ate nga kyolina okuteekawo weekiri naye nga tosobola kukiraba obanga okirina mu bwongo netasobola kijjukira olw'okuba nti opapa. Olina okuba nga okulinga down nga wekkakkanya n'olyoka otandika okukola ebibuuzo ebyo obulungi. Kati nzira ku bayizi mwenna bannange, abayizi bampulira? Bannange mwenna abayizi bange mwenna mbaagala nnyo. Mwenna mbaagala nnyo, mwebale okusoma, mwebalire ddala era mbasuubiramu birungi byereere. Kakaali ako kembawadde era kabongere okuba abavumu mufune obuvumu obunaasobola okukola ebibuuzo ebyo. Bannange mbaagala nnyo, twetaaga okuba nga tukola first grade awo. Mubeere bakakkamu era nje ŋŋambye praise mwenna mubeere bakakkamu nga mutandika ebibuuzo. Bw'oba owulira nti omutima gukukuba n'okussa ekikowe oba mumanyi ekikowe bannabuddu abava ebuddu mwe mukimanyi ekikowe mukiragirire bannammwe ossa omukka emirundi 3 n'ossa nnyo ng'oguyisa mu kamwa n'ogwokubiri n'ogwokusatu ogenda kulya ng'okulinze dawuni nga n'omutima gwo tegukyakuba oli okutandika okukola ebibuuzo. Ate era bwe muba mugenda okutandika saba nnyo Mukama akuba okumanya n'okutegeera byanjawulo. Okumanya si kwe kutegeera byanjawulo naye byombi mubisabe Mukama ajja tuwa ekisa musobole okukola. Buli omu abeere nga mukakkamu nga mukola ebibuuzo temupapa wadde bagenda bagamba nti mugenda kukola mu ddakiika 2 buli omu aba amaze olupapula naye gwe gamba nti nze Mukama nja kuba nzimaze era otandika empolampola nga topapa. Okupapa kusuula kubanga oyagala oyanguwe nnyo essaawa zikuggwako weesanga okoze bikyamu. Mbaagaliza okukola ebibuuzo obulungi. Mbaagaliza ekisinga mmwe kyenyiza omwana anaakola obulungi n'akola first grade ngenda kumwongerayo asome ye ofa gye muwadde. Omwana n'asoma obulungi n'aleeta first grade ngenda kumwongerayo asome. Oba mufunye mwenna bwe bafuna bonna mbongerayo bonna. Kati mwenna mfuna first grade mwenna 16 nga bwe muli mwenna bagenda basomesa kubongerayo. Kati nziramu okwebaza abasomesa. Abasomesa bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu omulungi ogwo. Nsuubira nti kye mukoze kimala, nsuubira nti mukoze omulimu gwammwe, ekisigadde ky'abaana okwefaako oze n'okwongera kale okubayamba mu zino ennaku ezisigaddeyo ate tulabe bwe tunaakiwunzika naye nga mwebale nnyo mweddala. Nsaba musiima kakatono kembawadde kubanga nange siina nnyo naye njagadde mumanye nti at least omulimu gwe mukoze gusiimiddwa, eriyo omuntu asiimye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tikyalemi munnange nyongera okwebazaamu ak'ensusso nti weebale nnyo, weebalire ddala nga class teacher. N'ebirala byonna ne gye tuvudde gyenvudde waffe gwe mabega ndowooza otegeerayo nnyo okusinga ebibaddewo bwe tubadde tujja tutambula. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nsembyayo headmaster okumusembyayo kabadde kakodyo. Mr. Patrick
Webale nnyo webalire ddala omulimu guno kuba twatandika okuva nassale yaffe ng'olwaleero omwana waffe gwe watandika naye ali mu P7 nga tugenda okutuula ebibuuzo byaffe bannange kyanjawulo nnyo. Webale nnyo webalire ddala omulimu ogwo na byonna gye tutambuza okufuna senta namba tekibadde kyangu nnyo naye mukama mulungi nti tugenda okutuuza abaana baffe ku ssomero lyaffe. Webale nnyo webalire ddala. Nina bingi ebyali badde ebyokwogera naye akaseera nga nina katono nnyo. Nyongera okwebaza abasomesa bonna nti beebale nnyo beebalire ddala. Si mu kaseera kano tebaggwamu maanyi nti nsiimye ba P7 nabo balinde ekyabwe kinajja mu kiseera kyakyo ekituufu. Kati eno essaawa yaba P7 naye nga nabo beebale nnyo beebalire ddala. Mwebale nnyo mwenna mwebalire ddala buli omu kyakoze. Madamu Sifa webale nnyo webalire ddala okutuusa obubaka bwange. Kansuubire nti bonna abaana ababasanyufu oba basanyuse ekyo kye nsobodde okukola. Musanyuse. Basanyuse. Kaadi bambi ate bano kaadi zibasanyudde nnyo yawo. Kyo kisinze wamu basanyusa? Lwaki? Zibadde zisanyusa Okay. Akuwulira mugambe wano. Mwebaze. Maama nkwebaliza ddala okwagala muzzukulu wo mutabani wange Praise. Era ky'omusuubiramu nange kye musuubiramu. Era nsaba Katonda amuyambe afune ekyo kye twagala nga ffe abazadde wamu ne Jajja munnange. Naye nga nkwebaza nnyo okwagala muzzukulu wo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege byonna tweyanzeege. Omukama wojje bambi akuddizeewo. Naye nga bambi tukwagala nnyo ky'oba omanya tukwetaagira ddala. Okufa obufi. Amiina. Naye onnyumidde kutulagirira ng'otugirayo tuyitewo. Noga ono shifa nkumanyi naye kati oba leese biki. Ogenza olaba tubuuza fulani. Ate nga kwavumiridde mu maaso. Ogenza olya eddoboozi nogoyoma. Noba webase? Kituufu. Bambi tweyanzizza nnyo mukwano. Webale. Namwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Era. Wojje Mukama agabirire akuddizeewo bannange. Tweyanzeege maama. Tusiimidde ddala tweyanzeege. Era first grade tuziraba wano nga zaasomye dda. Kagambo edimasa ye ssala gye nabadde nkugamba okusaba tumaze okusaba. Yakugambye. Yagambye ye ssala bambi. Headmaster oba olina kwoyogera naye kwata. Kubanga kati bamaze olaba success ng'esanyusa kati balina ekirala kye balinze. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege maama mukama waffe mukyala Ruth Sentongo olw'okuzimba essomero takoma mu kulizimba wabula ate era n'ogenda mu maaso n'okutugoberera okulaba nga buli siteepu gye tutuukako otugoberera ate ne wano mu nteekateeka eno ng'abaana baffe tubasibirira okulaba nga bakola ebigezo n'osigala ng'erojja ate naawe n'oyongera okubazzaamu amaanyi. Kale tusiima nnyo nnyabo tusiimidde ddala. Ffe baani b'oleetera ku mukyala Hope Shifa gwe tubadde nga tulengerera emabega wa TV leero tumulabye n'amaaso gaffe. Kale kituzizzaamu nnyo amaanyi ate n'essuubi tulina essuubi ffe baani abagenda okulabikako ku mpewo za sipaaka. Awo nno maama otukoze obulungi obutali butono ate era
maama omukisa guno gwotuwadde nange kangutwala okwebaza ennyo mukyala Hope Shifa ne ttiimu ye wonna we batambula olw'enteekateeka eno mbadde ngoberera nnyo mukyala Hope Shifa nga ndaba atuukiriza abantu be babeera bamutumye. Maama tukwebaza nnyo olw'okulaba nti okola omulimu ogunyuma kyokka n'otuukiriza n'obuvunaanyizibwa bonna nga bwe babukutumiddwa. Tusiima nnyo aba Spark TV nabo okulaba nga baatuwa omukisa guno okulaba ng'ate olumu bakadde baffe oba abantu baffe baba batuwadde obubaka bututuukako ate era mu ngeri ey'enjawulo ate naffe ne tufuna omukisa ogwo ogwogerako oba eri ensi yonna. Tweyanziza nnyo tweyanzeeke maama omukisa gw'otowadde naffe ne tulaba ku Spark TV bakandidenti baffe ab'omwaka guno ng'ate mumusookedde ddala muli ba mukisa nnyo 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 okulaba nga tulabiseeko wano ku lutimbe lwa Spark TV nga tulabyeko ku Hope Shifa ne ttiimu ye. Awo nno nga we nabagambye nti bino byonna bye batuwa tebikusanyuka tebatuwa bwe kusanyuka yes wabula batuteerayo okulaba nga tuddamu amaanyi tukole bulungi ebigezo byaffe ate ffe abagenda okusookawo okukola tubeere nga ffe tugulirawo bannaffe oluggi bwe banalaba nga tukoze first grade nabo ze bajja okukolanga. Awo nno Hope Shifa tukkirize akalango tukakube Anabbel Junior School be baffe tusangibwa wano Nabbingo mu Bataka. Hope Shifa gy'atindizze n'ajja ne ttiimu ye era nga tulina abaana abato be tukuuma gye tuyita daycare. Tulina nursery section okuva ku baby class. Yes. Tulina nursery section okuva ku baby class okutuuka ku top class. Ate era nga tulina primary section okuviira ddala ku primary 1 okutuukira ddala ku primary 7 nga bano be bakandidenti baffe abasoose. Awo nno omuzadde yandiyagadde okutuwa omwana tweyune kubanga ebifo tukyalina biyitirivu nnyo. Hope Shifa yatuuseewo atujulira nti ekizimbe tulina kinene ate tutandise n'okuzimba ekirala nga nakyo kituuse ku mwaliriro ogwokubiri waggulu. Awo nno tusaba abazadde mwenna abatulaba ng'onoonya essomero Anabbel Junior School e Nabbingo mu Bataka gye tuli nnyo. Tujja kubaagaliza ekiseera ekirungi bakandidenti situbaagaliza buwanguzi. Maama tweyanzizza nnyo tweyanzeeke. Akalanga akamaze bambi kali perfect bulala. So katukusiibule mami bambi webale nnyo byonna webale balowoozaako nalabye nga bambi kikutadde ku pressure naye we thank God tukituukiriza ate naye bale twesiga kale bye bye musiibule Masaka nga muzzeeyo abaana bange be Masaka nga muzzeeyo mundabire nnyo bammami ne baddadi ne baganda bammwe na bonna ate era mubanyumize gye mubadde nti wabadde watya wangi amiina bwe nnaakomawo nja kujjayo eka eyo eggulama mbalabeko. naye omanyi nti nze nasomerako ku Masaka Seeke. Masaka Grama, Masaka Seeke. Ndiwe Masaka, mpulira Bankima, weddira Nkima, Ssali, Kamulegeya, Sentongo. Tuli Bankima, kati ate tuli be Masaka. Bannange. Nakawombe. Lwakuba nakawombe siringi mbenkima tono lwawo nange obbasanga waliwo nalowooza nti mu nsi ndi nzekka. Bonna abo Bassali bewaffe Songo bataata bange kale bye bye. Kale temundase ku keeke nga mugisala kampa omuntu akwatire kale lutaaya kaba mukwatire wano essimu nga tusala keeki yaffe. Alright, tuli bulungi teachers keeke yammwe yiino neyaba student katusooke yaba student P7 kale
Jangu sebo. You didn't. Wendo ganda kwera bidde. Teyayogedde jangu tetwalabe na kadi yo mundo bali. Eri bulungi. Hey. He didn't say anything. Okuva bwe yazze wana. I'm so surprised, but in all, I want to thank Mrs. Sentongo, our directress. Thank you very much. May God bless you. Here. So P.7, mwandi saze mwena ne space kabano kabajje basale. Mujem. You want me to cut your cake? Your cutting. No. Okay. Happy success to you. Happy success to you. Happy success, P.7. Happy success to you. Hey, together. Okay, going to cut. Tugenda kubala 7 nga tudda wansi. Wetuuka ku 0. Alright, mukutakambe. Kali akayimba ke mwayimbye bwe tusala. Okay, tutandike 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Okay, we're going to sell a cake, our teachers. Now we are celebrating them. But teachers work on church too. But teachers babera nnyo naffe. Mumanyi teddala lisinga tulikola ku ssomero singa ewaka. Yes. Njukira nga nsoma. Nga muzadde wo abajja mu tumangu kuba tebandoopa emisango. Nga wakoze fujjo lyo lyera. Kati tegeeza abatiisha bano balaba bingi bambi. Okutujjamu kati imagine bawekana ng'oyo. Okukuyigiriza okuva ku poti, okuva kuyimba obuyimba, how to make friends. N'abayigiriza anti egyo emyaka bo basoma ku making up friends. Si byebyo? Nakuyiga poti. So kati bambi batujja wala nnyo. We should appreciate them. Tusala keeke eno nga tucelebrating abasomesa baffe. Bapayiroti bava mu baticha, badokita bava mu baticha, abasawo bava mu baticha. All right, we count from 7 still. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yeah, but teachers lunch from different classes. What much sala? Yeah, but teachers.
Erere no yaberimu yabaka ya. Yes, just a mere cake, banana. Hey. They want to beat us. Okay, they are teachers. There are many. I don't know. But teachers are never student. Hey. This cake is very big. Mugenda kulya mukutenga temwana analya supper. Zimalezo, yes. Those are okay. Atoyongera. One oyongedde one wakati. One oyongera one. Just yawo, yes. Otoyongera ndaba wali okay. Kati yongerako neyo slice. Okay, praise jango serving banno. Ne munno. Toyongera. Kale. Tandiko basa oyagala soko olyeko. Ndamala baba nange. Okay. Okay, you serve them. Banange twabadde tugambye prayers. Wait. Bera ngo ulira akawoowo. Banange ani agenda tusabirako. Ani atusabirako? Who is praying for us? Gwanti gwasoso kufuna keke. Jango tusabireko. Katonda omweganye. Humble yourselves before God. Oh Lord, we thank you for this. We thank you for Miss Ruth Sentongo, who has given us this food, and we promise that we shall do better in our final exams. I have prayed and believe. Amen. Clap for her. Katibambi era gwa basoko lya bambi. Okay, it's okay. Jangu praise omulala. Okay. Are you also condensed? You also condensed? So, Mami agamba, you came from Masaka. Mwaze kutula exams oba like how is it? Since when? Oh, from day one. From January. But we like bava Masaka to this school. Abavene Kampala. From Masaka. Okay. Kakati. Chiche mugenda chemutagenda like something chemutaliera bila kusomero lino nga nebwoliba nebwolibere no ga nange that schools sirichera bila whether chiri fane oba educative nange munyumize kati nganzo omugenya zerero. What do you have in mind weba ogera kale kusomero ne bagamba Anabbel Junior School, what comes in your mind? Mama kati mukyanda bawo obadde njogerako katono nga muwanika emikono naye kati mulabe ampeddeyo ebirabo byonna mbibawadde ebiwedde ani siina yembakwasiza agambye musiina yembakwasiza. So what is it that you never forget? Oba ku student munno ng'ogamba siryerabira gundi yankola bwati oba yagamba kino. Anabbel Junior School has good teachers. Anabbel Junior School has good teachers. Chotajja kwerabira Clap for her. Engalo zikendedde. Omulala. Oba ngoyina mukwano go waneeno mutudde wano naye nga togenda mwerabira. Ono yetalya keeke. Ndaba ogiwadde ono. Okay. Keeke ekyaliwo. Bagenda nabbongerayo round. Naye mumala kumbuulira wati kye mutagenda kwerabira. Okay. Oba ku friend wo it's okay. But yongera nnyo bakuli. Kyotagenda kwerabira kiri ku friend wo. Yani friend wo? Sise aliwa. Okay. I will never forget that Sise has been there for me. Even if I have not attended at school, she writes for me.
Wow, clap for them. Tikyako mukawulidde babadde bamuwandiikiranga waaka. Abatulaba ku Spark TV mujjukira program gye nabalaga ey'omukyala eyasinzira mu America n'antuma embeeko omukyala gwe nnoonya. Ne tumunoonya nnyo ne banfereramu nga munoonya. Baava bonnomero mu primary. Ebigambo ono byayogera leero. Munne byamubeereddewo. N'oli ensonga lwaki yagamba Shifa twebuzeeko ne mukwano gwange emyaka giri 30+. Genda omunoonye. Byebigambo ebyo agamba tajja kwerabira munne abadde newabatazze ng'amuwandikirako ku waaka. That's nice. Omulala kiki mutagenda kwerabira? Creating memories ku ssomero bambi. So you don't have any good or bad memory or funny memory about the school or classmates. Ate gwe olina by'osirikidde nkulaba obirowooza namu n'oseka. Kubanga ndaba aseka busesi. Ani abadde asinga okuba n'eddalu? Ani? Ono. Kyokka ali wano yeesirisizza. Biki byabadde akola eby'eddalu ebisesi? Ne tikyasese. I can't forget how the teachers have cared for us on this school. Okay. Agambye gwani nkozi? Shakira agambye tagenda kwerabira engeri ba teacher gye badde ba caringa gye bali ku ssomero lino. All right. So, temutuyimbidddeyo akayimba nga tugenda. Yeah. Mutuyimbireko school anthem. Can we stand up, please? Can we first stop? Ekyo kyotusabye nga kizibu muko. Okay. Anabbel Junior School. Education is success is our motto. Discipline, courage, and God-fearing. Let us unite for the better nation. Anabbel Junior School. Education is success is our motto. Discipline, courage, and God-fearing. Let us unite for the better education. Anabbel Junior School. My school is ever the best in education for curricular activities. Our school is so wonderful. Anabbel Junior School. Education is success is our motto. Discipline, courage, and God-fearing. Let us unite for the better education. Let us unite for the better education. Oh, mwetokubireko mu ngalo. Okay, all right. Omulungi atulaba ku Spark TV awo wennyini nyongera bajjukiza amanya nakawombe Shifaho. Yenze abeera ku TV zammwe olunaku lwa Sunday ziba ssaawa 12:30 mpaka emu. Ate nga ku YouTube genda subscribing kwe kubeera exclusive. Manyi okuŋŋa Shifa binyuma nnyo ku TV biggwa mangu. Ng'ogenda ku YouTube ng'oteekamu Yewunyiza omwagalwawo subscribe. Eyo yo tukola surprises buli lunaku ku channel. From Monday to Sunday tuba tulaba surprises. Ku TV we tulaba once a week. Tweyanzizza nyongero bajjukiza Park and Go Tours and Travel be batuteekamu ssente awo ku Entebbe Road Hamida Loft obeere ng'ate otravelinga ensi zonna ez'Ebulaaya abagala ogenda mu Middle East, Canada, Europe, America yonna gy'oyagala ogenda beekwate. Waliwo promotion ya travelinga ku loan kati yaweddeko mikwano naye mugendeyo muteese buli kimu kibeera kiggwa. Alright, ate bwentyo munzikirize nyongere okubagamba nti ababunga Comfy Homes batukolede apartments genda ku Airbnb osachinge bunga Comfy Homes osobola okubookingira okwo kwennyini ku
ku Airbnb kweziri oba sikyo ogenda bakubira ku namba z'essimu ziraba ku screen. Gendayo batukoledde amayumba g'otuukamu n'ogamba amayina Canada oba America. Naye ng'ate mukwano oli Uganda wano ennyumba ezo zirina wifi tevaako ebeerako bulungi. Nyamusanyaze tegagenda wabeera clean, security gulugulu, enguudo nnungi, toweerayikya mmotoka yo kukuba mbinnya, toweetikka kitanda, toleeta dining, toleeta ntebe, toleeta fridge, toleeta TV. Parking ngoye zo mu suitcase bane baticha abaana bagenda wummula mwetaagako ka holiday. Parking case yo gikulule mpaka ku Bbunga Comfy Homes. Ogenda owummuleko. Oberanga ali e Bulaaya. Ogendayo no relaxinga no kyusa ku bwongo. Sometimes wetaago kyusa ku environment n'ebifo. No relaxinga muko. Ate no planning n'olowooza bupya. Ennamba ezo mikwano ziri ku screen. Bakubireko gwe wenna toweeraliikirira simanya babbi kumenya mayumba wali ng'oli ku Bbunga Comfy Home. Toweeraliikirira kuwogganira unnecessary noise. Kyenkugamba nti nze nanga ebintu wano nga mmaze byetegereza. Basange ku namba zizaawo ku screen obakubireko obeere ng'ate okikwasaganya. Ate mmwe abali mu diaspora musobola okuba ku namba still ye mu America eri ku WhatsApp ate eritamu direct calls. Basange ku +1978855867 ate abali e Uganda mukube ku 0772461976 babayise Bbunga Comfy Homes. Ate nga nyongero bajjukiza nti we are almost closing tulina conference e Canada 2025 tugenda Canada okubeera nga ate tunyumirwa nga bwe tuyiga. Mugenda kujja wano mubimbuuze nga time eweddeko bibeera ne time limit webikoma. Mbeera mbawe ennamba ne mbagamba nti mukubire omukyala bamuyita Kathe Kabiite for details abaagala okugenda e Canada. Abategese omwolese guno babayita ba New Afro-Canadian Foundation. Bategese International Empowerment Conference on Healthcare and Medical Sector. Era objectives zaabwe ez'okutegeka bali ku HIV, stroke, AIDS and related stigma, cancer, social care assistance patients. Mukwano for details gendako obibuuze. Omukolo guliwo conference eriwo June 27th up 28 2025. Mwogere n'omukyala mutosobole okuteekayo empapula bukyali paperwork akolebwe ku budde tubeere nga tutravelinga. Tugenda kubeera awo mu Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. Mumukubire ku ssimu eri +1647 2716 Bathe Kabiite omubuuze kikola kitya weetaagisa ki era kikoma ddi. Mbaagala nnyo nsigadde ndina Kawombe Shifa Hope Spark TV. Love you so much, but I wish you success in your exams. Ebyaddala babagambye temutya mubeere bagumu teri kikwe bagenda kusetinga temuddaala ne mutugamba nti bannange biri byasussa obuzibu bye muzze musoma bye bagenda okuleeta. Temugamba nti balese bya university ne babibawa byennyini bye babagambye batica bammwe bye mulina okugoberera. Wabula ate okwetya kugenda kukuleetera okutya oluvannyuma ennyo ng'ebibuuzo biwedde ogambe kati kino bannakigwa ntya nga nali nkimanyi because okutya okwo kusuula kulemesa. Wekkiririzeemu mwongere okusaba ennyo Katonda ate mumukkirize nti akola. Mumanye nti buli kimu weetegereze ekibuuzo bulungi okiddemu bulungi nnyo. Mukitegedde? And there is life after here. Behaviors zigoberera byonna. Omuntu ne bw'olisoma ennyo mu nsi n'ofuuka ki nga toyina mpisa. Oyina okaringa n'empisa zo buli w'olaga ziyamba. Mukitegedde? Discipline kikulu nnyo. Amazima bwe bakuwa ekintu nga si kikyo kiba si kikyo kitwaleyo gye kirina okugenda right. Ngaawo muddamu mpola kati we mugenda batime eyitawo mukula nga mugenda mufeesinga ensi but kyoyagala okuba mu nsi egwakikola teri agenda kikukolera batikya bakola ekisoboka n'abazadde but ebisigadde gwe ayina omupiira mu ngalo zo bwe ziti gwagwekwatidde. You either shoot inside or okuba bbali. Right? Love you so much. But teachers, thank you. Bye-bye. Wish you success. Kale, tugenze. Thank you. Hope Shifa nakawombe owa program Yewunyiza omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.